kusanga sasa. Kuliko ekkubo. Kansala wera. Yono meya yona Kansala wa L5. Sempaka ngansanze okulaba. Gwosaanidde otuula mu ntebe mwana. Ne bulijjo oli wanga abakanso bantawanya ku ttaka lyange lye neegulira. Ono y'obuzibu. Aliwo. Ono. Mana mugamba nakifuma yonna mpulira nti ebintu mu mawulire. Natuukayo ne ku tawuni kanso kenyini. Ne mugamba naye ekyetaagisa kyonna tulina okuterekebere district. Kati kansala bino ebibuuzo biba bibyo kuba kati gwagenda otukiikirira nakifuma gwantwala wano awali mansioni yange wengula ettaka lyange nga bwe nagula ettaka lyange lino mu jjolo ate kanso neŋŋamba erinasooka kumpa pulaani okulizimbako pulaani eyo yaki kabadi ki akali emabega wa pulaani eyo tekaba kabadi naye gavumenti ya Uganda gye tulimu tumanyi waliwo ebintu ebimu bye bakweka emabega nga ffenna tuba tulina nsonga lwaki babikweka naye boleeta omuzimbi asingayo okuba mu nsi yonna bo baagala babeeko n'omutemwa gw'obalina osooka owaayo naye ne bakikwekera mu pulaani kubanga bakoonako sitampu naye bajja nga omaze ogizimba ne bagamba kale oba ngeri gy'omaze ogizimba funayo ssente z'otuwa tukonereko sitampu era bazikoonako naye poyinti eri emabega waakyo nti waliwo gwe bayita omusolo gw'eggwanga nti buli azimba abeerako omusolo gwakola ki kati kasooka enkubuuze bwe ngula wirubaalo kuba mu kuzimba wano ngula wirubaalo ngula seminti n'ebirala byonna byo tebivaako musolo bivaako omusolo ate musolo ky'omulala gwe mwagala okuzimba kirala ne matiriya akola kirala kubanga ne seminti nyinyi asasula omusolo naye okuba guvudde seminti asasula omusolo mugunjijjako eri wirubaalo ze tukozesa zisasula omusolo jerikani ze tukozesa munjijjako omusolo ebigatwa byenyambadde njije tukole ne buutu zonna gino emitayimbwa gye tukozesa byonna musolo kati ate omusolo omulala gwe mwagala mbawe gwo gwaki kati buli site eyimirirawo mu kitundu gavumenti ya Uganda twalira ddala nga wala batawuni council oba district erina osooka okwappruvinga pulaani yo kati pulaani eyo my question is bwe kibanga buli kizimbe ekiyimirirawo wano gavumenti ne council zikyapuluvinga ani yaapuluvinga ebizimbe ebiri mu ntobazi era gavumenti yemu ate ani yamenya ebizimbe by'ennansana bye bagamba nti biri mu ntobazi era gavumenti yemu kati fe okuvaayo ne tujja ne tugamba katujje tukiikirire eggwanga lino kyaga alina kagamba ebimu ku bituleeta kati mukunja soko owulire kansala soko ompulirize mukuwuliriza njagala mbe nga mbitegeera soko owulire ebimu ku byatujjayo ne tugamba nti eggwanga lya Uganda lirina ebigisumbuwa bingi bimu ku byetulwana okulaba nga tubikyusa ebyo byonna by'obuuza byebibuuzo bye twebuuza naye olw'okubanga tuli mu gavumenti eyeewaŋŋamye tutalina kugamba nti tuwangulako direct ebyo nino jatuuka ekiseera nga tebikyabuuzibwa nga byekola byokka kubanga omuntu y'omu yaapuluvinga gundi pulaani ate y'omu yagamba bano mubamenye mubakole ki mubajjewo kati ekiriwo ku kyo kiri ki eno enyamyo yajozze ozze mu kitundu era tukyali mu sentulo nga bw'obadde Kampala toli wala kati ffe era nze ono soda yaŋŋambye ne Niki ne mbagamba kati mukunjakaze mu kitundu njagala eggaali gye baatugambye tukole ebeeremu ku ebyo byalina okugattako bwonona booleeta tulwana kulaba nga ekitundu kyaffe kitereera kati tulwana kulaba nga ebyo byonna by'obuuza mu gavumenti empya tuba tubibuuza direct nga ne ansa bazirina muyiwa baaki ate nga gwe wawoleeta pulaani yaabwe kati era waliwo nekesa ategeera bulungi bw'oba oŋŋambye nti nze okuzimba wano mansioni yange ninasooka kuleeta pulaani yo gya puluvinge ate mansioni yange weenaggwa nga njagala okwegattira mu mansioni yange ne mukyala wange ani alina okutuwa puluvinga Katonda kati lwaki Katonda wano tampa apuluvu Katonda ebimu yabirekera balala kati bino yabirekera abawana ebyomukyala wo okwegatta ebyo Katonda yajjo bikolako kuba kati obweraliikirivu bwange ne mukadde kali mansioni ewedde oyagala weegatte ate yasewo okumanya gavumenti eno esumbuwa era ne mukwegatta wawo weerina okusayiningirako gwegeza ogambe nti nno towuyanko nti nno gavumenti egatta abantu oba ekkanisa ne zigatta badde baleeta etteeka nga obala n'omukazi nga tebakugatta bakukwata n'obukadde 10 oba emyaka esi kyolina okukola kiri kimu mugunja okufuna emirembe sooka olinde enanga yatugamba w'osigulamuko omukazi etteeka ligamba osasula nusu bisatu ebya doolo oba ebya siringi naye poyinti enkulu eri bweti soda kyagambye kiwulidde
Etteeka erijja kawundo kakubye edinisa yonna nga tolina wakasobera n'omukazi nga tomugattanga nga tolina certificate ya Uganda wonna bakyayagala musolo gwe noba olowooza gukomye wano bakusiba emyaka 3 oba obukadde 10 kati okomawo nga n'omukazi wo takyaliwo ng'oli yamututte yamu kansala nga tulina kifuma kansala nga sinakugamba abantu balala bakwebaza soko nebalize jjolo ne bambasada baayo bonna ne bamaneja baayo jjolo we yamala okumpa wano mansion eyo kwetudde mansion eyo nga wogira nagiraba nenfuna abagenyi ab'enjawulo Kalubini Kayanja yajja wano n'atuwa buloka netufuna Doni Kuliso wa Sky Pinis n'atuwa omusenyu tufuna Spice Diana n'atuwa buloka ziri eza 99 netufuna Saabataasa Kasiko Mutaasa awo ye yali atuwadde ebikola kati jjolo kwe kuŋŋamba Mukunja abagenyi ofuna bangi jolo nangamba n'eripoloti eriranywewo njikuguzizza naye ku kibanja mpola wasaawe awo wonna wali kyali kisikosiko era ne basaawawo kati sebo nze gwolaba wano nze nannyini ettaka lino lyonna lyolaba lye tuyimiriddeko era Kapiripiiti yavudde mu Amerika olwatuuse ku airport ne bavuga konvoyi yonna nejja wano so sebo kansala nsabe ekkubo lyange lirimibwe liyibwe ne kakolasi mbu Ekoni yanyize ng'alaba Kapiripiiti ayita mu kkubo ery'ettaka okutuuka ku mansion so njagala sebo okutuma ekkubo lyange likolebweko abagenyi bange bakyajja jolo tetumubanja jolo ye just yazze kugoba bavubuka mu bupangisa buli muvubuka akyali mu bupangisa ng'ate otya mbu ninawo miliyoni emu kitundu sisobola kufuna poloti bakulimba kuba waliwo abavubuka abasula mu mizigo ng'agusasula miliyoni 2 kyokka ate miliyoni 2 mu jjolo ofuna poloti ku miliyoni emu kitundu n'otandika emikisa emirala gikusanga mu kkubo kati sebo ensonga gy'oyogedde ndi omu ku bantu abanyolwa nga ntandise okulaba nga oyombagana ne manager olw'okujja n'otandikewo mansion naye ekyali kivaamu mu kyo ekyavaayo okumaliririrako kwe kwavaamu bino byonna ensonga lwaki singa wasabe n'ogamba nti kanjira nnindamuko ne wali tewandifunyeewo naye neebaza abajjolo jjolo sebo tukwebaza olw'enteekateeka eyo gye wakwata ku bakulu nga ono Mukunja naye kyenjagala okugamba kiri kimu nakifuma eno tulinamu abantu abafaanagana ne Mukunja bangi naye tebalina bubeezi kamera naye ngeri ekiri nti no tufunye alina kamera Mukunja sebo njagala nze kansala ate nga mmeeyawo w'ekitundu agenda okutwala okutandika n'ekisanja ekijja njagala otuyambeko naawe bwe tukufunira abavubuka tugenda kukolagana na mugigi gw'abavubuka abavubuka abafaanagana nga ggwe oba nga nsigwa musingi Mukunja kunsaddakira musingi gwagundi sebo Mukunja abavubuka abalinga nga nze abalinga Nikipapa abalinga nga Soda n'abalala bonna ba miliyoni 2 kamu kitundu Mukunja otukwateko otuwerekere wajjolo naffe tufune olw'ensonga abakyali mu bupangisa bangi oyogedde ku miliyoni 2 okupangisa oyowe Kampala neffe weeno wa mitwalo 325 naye era n'egyo zo ssente omuntu wazikuŋŋaanya ng'alina wajja emitwalo 25 omwezi okuzikuŋŋaanya oya kumalako emyezi 5 ng'oli mu kakadde pulaasi ate nga wanakakadde bakuwa poloti wajjolo n'obeera ng'oyongererako bwongezi mitwalo aga omanye kansala kiri so tumwebaza okubayamba nkwagala naye si mwe mweka abaagala mbayambeko nina n'abalala abali okumpita nti ate ali Mpalo Dewuli tumusanze eri ate King Shiba wuuyo eyo kati ate nina n'obuvunaanyizibwa obulala by the way manager wandabye ndi kuyamba ku music industry yeewunzika bweti nakulabyeko ne mukatale ate tubadde n'enkola music industry yafa byonna bye tukola ffe abayimbi abato abajja tukopa by'abaakamiliyoni baakamiliyoni baateekawo essula nti waba ayita mu bantu abala ekijaketi n'ateekako n'egaalubindi ffe tetumanyi lwaki akikola naye naffe kyetubadde nga tukola ng'era wookuba wakayimbako kamu ne wekaba tekannawera nga kakyali mu kooti balina kundabira ssente kyosooka okukola kugulayo ekijaketi n'ebigaalubindi ebiddugavu otambula weekwese
kakati nagenze otunulamu ne ŋŋamba okeera n'okuba oluyimba lw'omungu bawangaazi abantu ne bakugamba eyo hiidi ne weebaka mu nju wiiki n'egwa wiiki yakubiri mwezi nga tofunye ka booking n'akatya anti olinda abitekisi ne nobody events okategedde so kati ekifaananyi kye tuli okusindika eri mu bayimbi bonna abatandika kuba na wano we bali mu nakifuma bangi lekera okweyita serebo tonnafuuka bali betuwebikkirako ebijaketi ne twekweka be bakasitoma baffe ye baboosi baffe kati ate we mmaliriza ekyo eno wiiki ndi ku bayimbi bato then wiiki ejja ngenda ku bayimbi bemugamba bamwenye bawano kubanga nabo bennyini ekintu bakoze kyamaanyi kivungavunga bakyonoone industry eggwerewo ddala so kati buvunaanyizibwa nkyalina bungi naye embweyama yegwe mukwano gwa pulezidenti Eddie Kenzo era ngenda kusaba papa Eddie Kenzo mu bulungi si mu lutalo ampeemu nk'entebe eyo ennaku 6 emyezi 2 nze nfugemu mbalage okulemberemu federation ngenda fuga sigenda kulembera sagala basuubiza bye sigenda kukola okufuga anti kuyinza okuba nono gwosaba naye kyabadde akola noga kati nze njala nkulembera anti sagala mbalimbe nti ngenda fugamu emyezi emeka mbalage federation kikyerina okukola okukola nze byendaba byenkugamba nti ekyo kikyangu nze nkugambe nti Mr. Eddie Kenzo yadde olaga nti industry ogyagaliza naye tetuneetaaga copyright wano gwombuze lwaki tetugyetaaga naawe nkikulage nga naawe okiraba nti copyright gyoleese oyagala kussa bayimbi baana battu bwavu nti we tuba tubadde n'abayimbi gwoleese copyright ogamba radio zitandika ozannya music waabwe nga bwe zibawa ssente ne TV ezannya mbu oluyimba lwo nga weekuwa ssente ng'ate TV ne radio zibaddewo omuyimbi akwata ne ssente n'obasasula baluzannye ne bagaana kati ate obagambe balusasule baluzannye bakuwe gwe tolaba nga waliwo ali okugassa munne gwe radio ya wano tube manager Chaga tube Kiria TV ya wano ba radio esoboleza nnyo oluyimba lwo nga weekuwa ssente awo tezannyamu eza Davido kubeera tubaddengawo obeegayirira bannange zannyo oluyimba lwange munnange pulezenta n'okwata akasenteko n'okabawa bazannyeyo kato ne bazivaako ne badda ate wazannya olwa Davido oba olwa Nicki Minaj n'alwana nnyo n'azinirako n'aluwa kati pulezidenti w'ennaku 6 oyagala kuleeta ebyo oyagala obagamba byenjaga otereza tolina ngeri gy'oleeta copyright kale woba ogireese tugambe nti tetubaze ssente za radios tudde ku za streams kati ate streams ogenda zijjamu otya ssente nga tukyalinawo bano aba hijacking endongo y'abayimbi tulinawo zimudundo gwendongo woba ogidownloading ogijja ku kimudundo owebizi obitegedde yugi music ezo company bannanyinizo basirise tetubalaba ontegedde naye nga jjukira zo weeziri ziteekayo endongo y'omuyimbi onfuna kaakati lwaki woba gwe pulezidenti ng'olina n'authority olina n'eddoboozi lwaki tosooka n'ojja waabo kale ne tumanya nti copyright gy'oleeta egenda kukola kati mwabali mu system ebyo nina mu mubinsinga nyinza obutabi commenting andi kati kyekiribuuza nze mukunja ku lw'obudde nze njala kunnambuza wano lino ddiiro kino kisenge nga tetunalambula Chaga kankuvudebe mukunja kansala gambye ensonga y'obuyonjo kompeni zituuse ku gundi mbwe abazimbi bange babadde tebakyapama mu kasooli bapama mu musingi kansala nsaba kunsonyiwa abazimbi bange balekera opama mu kasooli bonna babadde bapama mu musingi gwe toguwulirako omusingi naguguddemu dda manager kansoke malize ensonga ya mukunja ayogedde ku nsonga y'ekkubo n'eya toyi soda gyayogedde esookera ddala ekkubo lino ng'egyenjala okugamba nti tuli mu mwaka gwa kalulu saagala kusudiya manyi ffe tuli mu gavumenti ya kusudiya mu byaddala kati financial year egenda otandika mu mwezi gw'omukaaga ekkubo lya mukunja tugenda liteekamu mu pulaani abaye mukube ku ngalo financial year manager wa Jolo waali ekkubo lya mukunja liri Namyoya muluka gw'ebbandaali mu town council na Kifanagama town council mu council egenda otuula mu mezi after financial year nonga eweddeko eggwako mu gwa mukaaga kati financial year eddako
esembayo mu kino ekisanja kyaffe because tukimalako gye ŋŋenda okuyingirizaamu ekkubo lino erigenda oweta eno kubanga olw'ensonga ntino sijja kugamba mbu nno mukunjaze ng'ebyo ŋŋambye ngenda bagamba bakole ako kuba kusudiya ate ffe tetwagala bintu byakusudiya kuba eno gavumenti eriko eyogera ddala ebintu nekufeera nekumala emyaka egi kati ffe abajja tetwagala kulanga tukuba kiri ekyokusudiya n'olw'ensonga eyo omwezi okutandika ne kanso y'omwezi gw'omukaaga nga guweddeko financial year eweddeko nga tuyingira mu eri ngenda kirambike bulungi nti ekkuba erigende wa mukunja ekkuba erigende wa mukunja lindako kansala yatandika statement ye ekkuba erigende wa mukunja ennamyoya ku site ye ya George yamuwera gye yagulako poloti ayi n'amala nga agenda tuzimbirako mansioni eri wano etandise n'emisingi tugenda muwe ekkubo tetusobola kubeera nga site terina kkubo ligenda naye sigera kusuubiza kolansi ekkubo olwedde weeriri naye njagala litereezebwa ligenda limwa bulungi ne twakita yonna naye sikusuubiza kolansi kubanga bwe nayingira mu bya kolansi okubaita okusudiya naye engeri gyekiri nti nekkubo ligera kuba lireeta abaakabi bonna nga yetulobinga abantu ne bajja ne batugaba bannaye mutugatiddeko ki era osobola okuleeta ne tuleetayo ate omunene mu gavumenti nitumugayi nekkubo lireeta banene bokka sebo tuyireyo baŋŋamba mbu mu gavumenti yammwe omuntu singa yeekwatira akasente naga kalinema ekkubo erituuka ewange mbu musango munene kati ŋŋanze mukulembeze akutwala ne boŋŋamba nti enkyo oyagala ddiri wa kolansi ninze nesisudiya nange nesempaka ŋŋanze nkutwala wano ne bogamba nti sebo ffe twafunye sente zaffe twagala ate kati abo kiba kisusse ku bya layisensi bino yebeekati kanso mulikole mwe mulikole fetugera Dirima tuligaziye bulungi tulibeere nga site kubanga mukunja ekasi yaliko kuba tunyira amayumba gano agali wano ugateko kinene kibangirize batamyeteme site tesobola kubeera nga tutaddewo okkubo kati kyatooyi mukunja njagala kugamba ebigambo bino ye kansala tekuliika agenda kujja kansala kalinka kunnyonnyodde jasi wali mu kasooli baapamayo wiiki eyasooka eno wiiki ewedde yonna badde bapama mu musingi kakati point eri bweti abapama saidi zeri wano tebanatandika point eri bweti tugenda kusooka tubasaasire abantu abakozi bano lwa mukunja kubanga mansioni egenda kubeera nga eriko toys neza flashing kati toys za flashing tezifaanagana nga ziri nti basoose kusiima wali ne bagizimba neggwa naye kyetugenda okukola kiri kimu mukunja teriyo muntu agenda wantu nga natakola mikwano soka ogenda okwana ne baneiba bonna enanga wanaaba akuvunaanye kuba teyagamba baneiba yagaba okwana mukaani mukomusajja naye gwekwana baneiba bokka bw'obakwana abakozi baffe babeere nga tebakyajja mu musingi kuba musingi gujja kulekera okugendamu abantu abagenyi soke tufune bamikwano kubanga etoyi banagenda mwinyo kuyinza ofuuka entobazi tetugenda kulwawo okugenda kubanga no site egenda kuba edduka misinde mukunja site eno emisinde gyeddukirako tetusuubira nti nno esobola okulwawo naye ennyumba ya flash toyi zigakwa za flash tusuubira okuba nti zijja kujja kulasa toyi za wano zigenda bazankoma kankoma tetusobola kukkiriza nkoma omuntu agenda ku toyi tavaayo kati ebibeera ku kati nno nkigambe soda nga kimugambe anti jjukira akansala anti kyokwe weerabidde nti toyi gyenjagala yange si yewange naye kati nange kugamba bwe nti ngeri gye wakkiriza nojja eno gyenkulembera sifugayo gyenkulembera bweba erimu kuyijjira ku pulaani bagala oba ogera mansioni etoyi erina okubeerako ebeera ku level bweti era singa eri ebadde mansioni eri enkoma zo mansioni eri ama manager singa badde tuyaliko eri mansioni eyenkoma tubali tugikkiriza eyo mansioni ebeerako toyi enkoma ayo tugikkiriza eno mwagalako yaki naye eno toyi ina kuba ya flash olwo seru kujjukujjulwa kujjanga byebimu kubireetera abagendo gipamamu yeyimu ku pulaani gyosasulira mwekolera entegeka naye nga akasembayo manager muleka akole emirimu akasembayo lwaki sooka nenkulambuza naawe ngenda kasooka embalambuze mugazi we nziruke mugazi we nambuza abakulu bapamangwa kubasagala bapama waliwe baziika osijja kugendawo baziikawo dda baziikawo kakati mwe mugazi we nambuze mansion kati mansion eno bodyguard katolo mansion eno etudde ku bwaguuga bw'ettaka jjolo gye yanguza
ettaka liviira ddala Malegeri mabega wa site eyo yonna nkyalina mashoni esooka yegenda okufuka teezi mashoni yange genda gisengule ayogedde esengo netambula terina musingi etambula